Karama TV mawulire ge tulinawo mawulire gasanyu oluvannyuma lwa gavumenti okuggyawo ssente ezibadde zisasulibwa ku kisaawe ky'Entebbe emitwalo 11 eza COVID nga bakutesitinga. Abantu ababadde bava ebweru babadde bali required okubeera nga basasula emitwalo 11 ez'e Uganda. N'emabegako twabaleetera Kadamu yagamba nti bw'obeera toziina bagaana osasula ku mobile money. Ate mobile money zibadde emitwalo 12. Kadamu yagamba yasasula emitwalo 12. Ekintu kino kisanyusizza okusingira ddala bakadaama ne bankuba kyeyo okutwaliza owamu kuba ssente zino babadde tebalaba lwaki bazisasula. Kubajjukira nti tugeze omuntu ovudde ebweru bagamba nti okulinnya ennyonyi olina okubeera ng'olina COVID test ng'ate results zirina okubeera nga ziri negative. Kati bwe mbeera nga nsasudde mu nsi gye nva nga nina n'ekiraga nti ddala mu butuufu results ze nnina ziri negative, ate kiki ekinsasuza wano e Uganda lwaki mba nsasula emitwalo 11? Bakritiiki abamu bavuddeyo nga balabanga akakodyo akabaddeko okufunirako obufunyizi ssente. Ky'oba olaba kiyinzika okuba ensonga lwaki ekintu ekyo gavumenti yakikubye n'ekiggyawo wadde ate era ye yakiteekawo. Omanyi wayinza okubeerawo poliisi oba n'obabeerawo ekintu gavumenti kyetaddewo naye egenda okunoonyereza ddala nga mu butuufu ekintu kye yataddeyo tekikwatagana. Era wano bakadaama babadde bakomplaininga nnyo ku kintu ekyo. Mujjukira Kadaama gwe twabaleetera w'e Saudi eyagamba nti bamusasuza emitwalo 12 ng'azisasulira ku mobile money. Kati ekyo nga kwe tugenda okubeera nga tugatta n'ensonga ey'okubeera nga tetwagala gavumenti yeetunuuliremu nti Kadaama oba omuntu yenna bankuba kyeyo ava mu nsi gy'ava ne perfume ze n'azitikka ne ziyita yonna gye ziyise ne mu transit ne ziyitayo ate n'atuuka ku Entebbe airport ate ne babimuggyako. Ekintu ekyo nabyo tekibeera kituufu. Tusaba gavumenti ebeere ng'ekwasaganya n'abantu abakola ku kisaawe babeere ng'ekintu ekyo bakisitoopinga. Kuba kyali badde nti batera okugaana liquids ezo ku nnyonyi lwa nsonga nti batya bino ebintu bino ng'ebya bbomu. Naye bw'obeera kati ovudde suppose ovudde Uganda bakukkiriza ogenze n'ebintu byaye n'ogamba nti n'otuusa oba e Bungereza ate ne babikuggyako. Batera bikola oba mu bintu bye ba suspecting nti biyinza okubeera nga bibaleetera obulwadde, bayinza okuggyako omuzigo ng'ogwo, bayinza okuggyako ekintu kyonna animal products nga beekengera nti oyinza okireeta aye ne kibeera nga kirwaza ebisolo byabwe mu country eyo. Naye ddala perfume omuntu gy'aleese oba omuggyako yaki, era bw'oba ogimuggyeko oba ogitaddewa, era bwe mubibaggyako lwaki temubiwandiika nti nze omukozi w'ennyonyi oba omukozi w'oku kisaawe bampita erinnya lyo n'oliteekawo nzigyeko omuntu ono ebintu bwe biti ne bwe biti ne mbilistinga down. Naye gwe okuva eri obuvi n'oggyako abantu perfume n'obeera nga tolaze nakulazi nti no ozimuggyeko, ekintu ekyo ffe tugamba obubeera bubbi. Tewali ngeri gy'oggyako omuntu atuuse mu nsi ye ebintu ebyaba atutte. So tugenderere nnyo ebintu bye tukola, naye nga mawulire malungi nti emitwalo 11 Kadaama yenna ajja manya nti omutwalo 11 tegukyaliwo, ne tusaasira ne bakadaama abayingiddewo eggulo kuba bo baazisasudde. So tusaba mukakkanya obusungu ab'eggulo mwasasudde naye okutandika n'olwaleero tewakyali kusasula ssente ezo emitwalo 11. Tutwala okubeera nga message eno mbeere nga mugibunya lwa nsonga nti atakimanyi ate era ayinza okutuuka ku kisaawe ate ne bamucyangacyanga era ne bazimuggyako. Naye buli muntu atambuze message egamba nti okujja e Uganda tewakyali ssente yonna esasulibwa, tewakyali ssente esasulibwa nti no bagenda kutesitinga COVID okusinziira ku General Katumba Wamala kulembera ebintu bya transport. Mawulire malungi nnyo. Tujja kubeera nga tweyongerayo, twagala kufollowinga ne Kadamu oyo gwe baggyako perfume ze tulabe ng'asobola okuddamu n'abeera ng'azifuna kuba ekintu kye bakola kyali kikyamu.